Yudaya Nabakka y'omu ku bayizi abalina obulemu abasinze okukola obulungi mu bigezo bya siniya ey'okuna ebyafulumiziddwa olunaku lweggulo. Ono muzibe era nga abadde asomera mu ssomero lya Iganga SS mu disitulikiti y'e Iganga. Nabakka ye muyizi eyasinze mu bayizi ab'ettulu erya bamuzibe era nga yafunye obubonero 25. Tumusanze na Lufeenya M Jinja South Division era ng'essanyu lyefuza awaka. Nabakka nga myaka 17 bazadde bombi baafa akyali muto era ng'omuzaala Kiseye yamukwatibwa akafansonyi n'atandika okubeera naye. Okusoma kwange tibibaire byangu kubanga abazaire bange bombi bazirawo. Baba naye asooka okufa wabitawo emyaka mama ye naye yafa. Nafuna omuntu anambaku kati nga gwe ninanga maama wange. Embeera eri mu maka gano eyongera okwoleka nti ono okusoma kwe tekubadde kwangu era atubuulidde kitabadde na ssuubi lya kuyita. Ndi musanhufu ino olwa aggregates denfunye 25 mbaye tikisuubira kuba enuma kwawo omusiniya wanu paka musiniya 4 mbaire tiddi nti oba ndimala naku nga bangobagoba tiba mu isomero. Agamba nti ennyumba eno basula etonnya nga kimulemesa n'okusoma obulungi. Nga atubuulire nti nga atandika okusoma ku ssomero lya Spire yafunayo mukwano gwe nga muzibe gwe yabuulira ebizibu bye era n'amuwa essuubi nti maama we asobola okumulabirira. Maama we yafiira mukwano gwange yandaga maama we nti dda tujjeyo maama wange ayidde kuyambangaku era ntyo n'afuna omuyambi anamba. Yudaya Nabakka agamba nti tamanyi mbeera bw'eneeba ng'agenze mu siniya ey'okutaano. Bonna wakanga we wali numba ekaliwa ate wendi muzira kisana namba numba teri mu condition nungi etona ankuma naye yayiya kusiika chipsi kundabirira so nsaba munamba enze Nabakka Yudaya ni mu A-level nsobola omala kunje paka ku university. Agamba nti yafuna okusomozebwa kw'amaanyi mu muggalo era nga n'ebyuma byali akozesa ebimu byafa. Ono alina ekirooto kye era nenda nsome ino mbe looya. Bitamisi Naabirya nga muzira Kiseye yasalawo okulabirira omwana ono agamba nti embeera gy'asomeddemu tebadde nnyangu. Okuva yali ali mu P4 okumufuna mu siniya 2 paka mu siniya 3 nga tuzira ssente n'ayogera ni head teacher ye naye akibona yatwikiriza abajja nga Mr. Semwanga atufunira ku obuyambi okutufunira ku baatu wa school fees. Atubuulire nti naye tali bulungi kubanga emirimu gy'yali akola gyajja kusikamu ogwo ku masomero naye okuva olegaggala naye ali waka. Ennyumba eno babeera bakuuma obukuumi era ng'essaawa yonna babagobawo. Embeera yendi mutiinangu kuba mbaire nsiika mwogera na buti abaana ba Kristo dina babe batwemerezaawo buti baawummula era mbaire ndi wakati tikola tuli waka n'abaana. Naabirya alina abaana bala 2 bamuzibe babeera nabo. Patrick Merekola nga musomesa mu Iganga SS agamba nti Nabakka asomedde ku bugubi. Abadde ayagala nnyo okusoma ate ekizibu Nabakka abadde alina abadde atalina fees abadde alina ekizibu yakujja ku ssomero. Atubuulidde nti essomero lirina bingi biryetaaga. Kizibu tulina wano ku ssomero zaffe Iganga SS ne ebintu bya okusula n'ebyuma bakozesa ku kuyiga. Omwana yazzeeko okukola obulungi mu ttulu balina ebyamuzibe era nga naye yafunye first grade n'obubonero 30 Matthew Asasira naye asomera mu ssomero lino erya Iganga SS.